Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe atwaba ku Salam TV. Wabale nnyo webalire ddala nti okyekuumiddeko gwe yakatwegattako tuline Honorable Honorable gwe tuli naye Metropolitan University naye nga tuli ku nsonga ya University Metropolitan wabala tuli ku nsonga nti ekibiina kya Uganda National Students Association kiina okulonda kwe kiteeseteese naye nga ffe kitwagala okwebuuza ku Salam TV naddala mu programu eno okutondebwa si musango ddala okulonda kuno naddala eri abo abantu abaliko obulemu kulina kwekigasseeko ettoffaali erigasseeko oba era ensonga ezo yazitunyonyodde mu kaseera kano twagala tumanye gwe challenges nyingi naye gwe challenges kizogamba nti zezino eziri major era what are the solutions? Okay. Challenges neyanziza nnyo ng'omukisa gompadde. Challenges zetusinga okufacinga nga aba students ba Uganda abaliko obulemu ekisookera kya byonna amasomero ge tuba tusomeddeko ebiseera ebisinga tegaba na equipments ezeetaagisibwa abaana abaliko obulemu okukozesa. Equipment oba otegeeza ki? Ebintu ebiyinza okukozesebwa abaana abaliko obulemu kiringanga omuntu ali hard of hearing yeetaaga aids omuyambako kubanga busobosika amaloboozi omusembereza then n'omuntu abatasobola abatalaba bulungi oba n'abanga talabirako ddala waliwo empapula ezeetaagisibwa okukozesebwa ng'oyo omuntu ng'asobola okuba nga n'ebintu ebirala ebyetaagisibwa ng'ebyo oba n'omuntu alina physical disability nga yeetaaga wheelchairs oba n'okuba nga essomero eryo lyennyini lyetaaga okuba nga lirinako ramps kale nga eryo eddaala eriba terinaako madaala ng'ekizibu tekirina madaala oba akatambulibwako akali accessible to persons with disabilities. Ng'ebyo kati ekyokubiri abaana abasinga abaliko obulemu era information y'abaana abaliko obulemu abasoma mu Uganda ogendayo tosobola bafuna abantu bonna kuggwayo ate nga waliyo n'abatasoma kiba kitegeeza nti naye ekyali challenge waliyo n'okuba nti waliwo n'abaana ababa basoma nga balina abazadde baabwe naye olw'okuba nti n'abazadde tebaafuna kuyigirizibwa okwo ku bintu ebikwatagana ne disability n'osanga omwana aliko obulemu yatudde ate ataliko obulemu yasoma kati kiba kitegeeza kiri eri ffe okutuukirira abo abantu ne muvaayo ne mubaako kye mubakoledde. Mwenga mu abayizi kumanyisa ki kwe mutaddewo eri society ne community? Aba onsa, right? No, what about Kali? Just overall nja kwogera ku nze sagala msounding omuntu ali selfish naye njagala njogere ekintu from an informed point of view kubanga sijja kwogera ku muntu omulala nga simanyi kati nze mba nzirayo ate ewaffe era kubanga ewaffe kyenkozeeko kyeyogerera ekitongole ky'abaana abaliko obulemu lwakuba nti era bakyali batono saawa zonna mpeza abaana 9 naye wabaddewo talk shows ez'oku radio n'ogezaako okubaako kyogamba nti no munnange omwana aliko obulemu kino kiba kyetaaga bwe kiti omwana aliko obulemu naye mwana nga abalala era naye ali capable of being who he or she wants to be asobola okubeera omusawo asobola okubeera accountant asobola okubeera kyonna. Mu mwaka guno 2025 tukyetaagisa okumanyisa abantu nti omuntu aliko obulemu bino na bino bye yeetaaga. Mu mwaka guno n'emyaka egyeyongera mu maaso tukyetaagira ddala awareness ekyetaagisibwa ddala mpaka era wano we mbansabira n'okusabira singa waliyo engeri gye kiyinza okukolebwamu nga bw'olaba nti no osobola okubeera ku TV ogenda olaba akalango ka AIDS kayitawo ebintu ng'ebyo akalango ka kino kayitawo singa kibadde kisoboka ne wabeerangawo n'obulango n'oli n'abeera nga at least bataddeyo gavumenti neteekayo ngaawo obulango wano oba oli ku radio oba oli ku TV n'owulira akalango oba disability is not an ability obulema si buteesobola okulaga nti nno
okifula kya bulijjo eri abantu kubanga otuuka mu society abantu olukulaba ne bakulabanga tebakitegeera tebakifiguringa na out kije kiri okitegeera kati kiba kyetaaga kiba kiri eri ife ne government n'ebitongole ebisobola alisi ne banga basobola okubeera nga bakola ngezo advertisements okugezaako okusensitizinga abantu kitegeera kati ne unsa yennyini yejja kuba ekola ekyayonga eri abayizi ekyetaagisibwa naye naffe ng'abantu ab'omu community tubeeko kye tuba tusobola okukolera abantu abaliko obulemu babeere nga omuntu bw'aba alabye omuntu aliko obulemu tamutunuulira nga muntu yeetaaga ate agenda omusaba obuyambi ate banange kino amutunulire nga naye wa bulijjo era buli kimu kyasobola okukola ataliko obulemu n'omuntu aliko obulemu asobola okukikola lwakuba nti no tuba tukikola differently naye tuba tukikola solutions ki gwe nga gwe sijja kuwangambye gwe nga gwe solutions ki zoyinza ogamba nti they can be provided to the challenges first the challenges nga bwe nazoogeddeko wali eri mostly zitunuulidde mu byensoma era solution eriwo yakufunira baana abo equipments ezeetagisibwa scholarships ezeetagisibwa okubanga bagenda mu masomero neorganizations okuvaayo ate n'ekirala kubanga abaana abaliko obulemu ebiseera ebisinga baba bafuna okubonyaabonyezebwa okutulugunyizibwa gye baba baviiridde ebintu ng'ebyo naye tukoze eki era ekiyinza okukolebwa mu ekyo ku following up omwana aliko obulemu engeri tuba tugenda okumanya buli mwana aliko obulemu nawaabeera nekye kyaliko kiba kitegeeza n'okufollowing up kiba kigenda kwanguwa okola follow up omanye kino ono ali atya ono kiki ekimuliko ono kyetagisibwa kiba kigenda kwanguwa gwe nga gwe oliayinza okwakola ku Salam TV nayagala omanya Ruth ono yabiyiseemu atya akikoza atya okuba nti alina waatuuse wadde tannatuuka wala but alina ye kyatuuseeko nti n'omuntu oyo akulaba ku Salam TV essaawa zino agamba yes I can be like her. I can do it like her. Nga ntunuulidde omuntu aliko obulemu eyo ayinza okuba nga ndaba essaawa zino aba talina kuggwa mu maanyi ate aba talina nakwesaasira kuba buli kimu akisobola tewali kyatasobola buli kimu akisobola era nange resilience gyesinga okumpushinga kutuuka wa wendi tewali lwe nnyinza kubeera awo ne ŋŋamba nti no kino sijja kisobola bwe nkiraba nja kugamba kankigezeeko ogambe kijje kano kankikole kati which is why n'ensonga eno we nagambira nti nno nawano kannyingirewo because kati twagala omwana ali eyo alina level kwava alina level gyatandika we are talking about those peoples that are moving away from primary to secondary. Twagala nabo ba feeling at home, at peace. Nti we have Uganda National Students Association, era we have a secretary for persons with disability, era bino bya agezaako tulwanira, they feel comfortable. Manyi if you tufuna omuntu atulwanira, for us we have to sit back and we feel comfortable. Yeah. Tufune subi tukambe because wali nabajagamba akasa Ruth jali ajja bitukolera. That saying it kiba kitegeeza omuntu atuuka okwogera ekyo baba kwesiga baba bagamba nti she can do it for us. Kati aliye yakulaba kusaza ku Salam TV awuliriza ayagala awuliriza ebigambo byo agambe yes. Omwana yenna aliko obulemu yenna ali mukunda besaawa zino sigenda musuubiza nti no ngenda kukuulira kino bwekiti ne bwekiti naye njagala tukwatire wamu mu kintu kino kubanga eddoboozi erimu lisobola okubaako kye likola naye amaloboozi amangi gakolera ddala ekisinga ku omu kye yandibadde akola yensonga lwaki nzizze essaawa zino nga mbagamba nti nno bwe tuba tukwatidde wamu
tusobola oku creating environment etwagala nga eri inclusive nga abantu bategera disability kyekwatagana nakyo n'okusingira ddala naffe nga tufunye wetuyinza okutuuka nga ffe abaana abaliko obulemu. Ntunuulidde ekintu ekikwatagana ne inclusive quality education nentunula ne equality omwenkanonkano mu mbeera zonna buli kimu kye tuba tulimu tulina obwenkanya oba mirimu nti ffenna batwalira ku mmeeza y'emu essomero byebimu nga tewali kuleka muntu yenna emabega. Gwe nga gwe tulina kye tulina kati ennaku zino ekifuuse ensonga girl child afuuse girl child to the extent with the boy child batulese ebbali. Gwe ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga ya girl child because kati waliwo boy child aliyo nga aliko obulemu but tali empowered. Abaana bonna beetaaga okubeera empowered ne waliwo abasinga nti girl child at least kali apa bagezezzaako buli kimu kumuteekateeka boy child aliko obulemu. Essaawa zino girl child era ng'otunuulidde ne ku percentage y'abawala abaliko obulemu abali mu ssomero n'abalenzi abaliko obulemu abali mu ssomero era okizuula nti n'abawala abaliko obulemu be batonoko kubanga tuba tulina abazadde baffe abazadde abasinga bali mu byalo akutunuulira jjukira abamu bakyalinamu kiri eri ekyokugamba nti ono omuwala nemwemba simusomesezza kati ate nekizuuka nti ate oli muwala ate oliko obulemu already alinamu kiri omuwala tasomesebwa kati olwo aliko obulemu awo nekibanga kikoze ki ng'ofunye disadvantages za mirundi egi ebiri ku muzadde wabanga nga ekyo kyagenderamu kiba kitegeeza wadde nti nno omulenzi aba yeetaaga okubeera so empowered naye n'omuwala yeetaaga n'okuyambibwa n'okusinga ate koko omulenzi kubanga ye omulenzi wadde ekyo kiba weekiri naye singa aba alina omuzadde ng'omuzadde gw'alina agenda kufaayo okusomesa omwana omulenzi kitegeeza agenda kufuna kubanga alina advantage emu eyokuba nti mulenzi. Kale gwe biki byoteeseteese nga tunatera okukomekereza? Byenteeseteese profiling aba PWDs bonna era zezimu ku resolutions ze nawandiika okumanya nti nno bano bali bwe bati nonetiwakinga nabo mu bulungi n'olaba nti nno osobola okulobinga for them opportunities if at all they are there essaawa ezo n'omanya nti nno ono ogenda mufunira kino eno. Then ekirala symposium gye nayogeddeko symposium eyo egenda kuleeta abaana bonna abaliko obulemu wamu n'okulaba nti nno basobola okufuna kye basaanidde okufuna okutuuka ku kye baagala okufuna. Then ekisembayo ate kisingira ddala okulaba nti n'amasomero engeri nti nno UNSA etwala amasomero gonna like institutions, universities and secondary schools. Tugenda kutunulira nti nno bwebanga kana akalulu kaba kavuddemu tugenda kutandika kutambula nti buli ssomero abaana abalimu obulemu benkana ki bafuna ekye balina okufuna singa aba tebakifunye tubakoledde batya okubanga bakifuna ekyo tugenda otunuulira essaawa zino kyetutunuulidde. So kati omwana ali yakulaba ayagala okuwulira nti kino na kino Ruthi n'obugambo obusembayo eri abali ba Salam TV. Omwana ali eyandaba era nga ali delegate wa UNSA ng'asobola okujja ntwala omukisa guno okujjukiza nti nno nga 19 okuva nga 19 eno Sunday okutuuka nga 22 tugenda kubeera tulinayo AGM era nga n'akalulu gye kagenda okubeera kagenda kubeera Seta campus Mukono Mukyagwe musaza ly'Ekyagwe era ntwala omukisa guno okuba nga mbaaniriza n'okubajjukiza nti nno temwerabire okujja era
tugenda kuba gye tuli era nga ntwalanira omukisa guno gwennyini okubanga mbasaba akalulu obutaneerabira okulonda omukulembeze agenda okubanga abakolera ebyo byetaagisibwa ng'era yenze ow'erinnya Atere Mbanza Ruth. Kale tweyanzege Honorable Ruth bwetyo bwe tuli olunaku olwaleero ebyo bye tusobodde okuba nga tutunuulira gwe alaba Salam TV tujja bba tukwongerayo mu nsonga endala bwe zityo gwebeera bwezi ku Salam TV program obutonde bw'essi musango era twagala okwebaza webale nnyo webalire ddala kuba nti osobeddeyo mu bangi abantu abo abaliko obulemu n'obagamba nti abayizi naddala nze ngenda bakiikirira tukweyanza amanya Ibrahim Bagala aliwo ensonga bwezo wezibadde gwe abadde ku Afro Mobile njagala okweyanza webale nnyo webalire tusikala ate omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.